17 tebalina musango weewaawo nga ebibalumika weebiri tewali okawaayiro konna kawa Mufumbiro omuntu wa bulijjo okugamba nti nedda nze bano abantu kambazzeeyo ekyokulabirako tabya incidences ng'omuntu kooti emutadde ne bamukwatira ku mulyango kooti yeekutadde ne polisi neddamu neekukwata tewali ngeri yonna muntu majjanyiza gamba nti okay DPP alabye bw'atyo naye nze okusinziira ku kino kanzereyo nange mpaaba omusango tuddemu tubavunaane amabaati ago kubanga obujulizi we buli. Nga bwe nkugambye nti ennyingo y'ekikumi mu obuyinza obusemberayo ddala era n'okutekinga over emisango ejja private prosecution naye kabe kasinga nga bwe nkugambye nti Anti-Corruption Act ate ewa mandate nti ne bwoba ogenda kuwaaba ng'omuntu yes obuyinza era ebbaluwa ekukkiriza okuwaaba olina okugifuna okuva ewa DPP. For example omusango ogwa juzi ogwa nina omusango gwe nalaba ndowooza gwali gwa Uganda Revenue Authority but the Anti-Corruption Act yeeragira nti bw'oba ogenda kuwaaba omuntu yenna ng'osinziira mu tteeka eryo kubanga okusanga abantu bano n'ebintu bino the least they would have done kwe kugenda for plea bargain bannange ne bagenda mu kooti bagamba naye amabaati twagafuna so because they are in possession of government mubutamanya okuba kubanga kakati bw'otavunaana Anita Among novunaana yafuna amabaati 500 n'agagabira amasomero nga galiko ekigambo Kalamojja nakati nga gyegali liri lyali somero ayawukana atya neyaserese ekiyumba ky'embizi oba ekyenkoko okay waliwo neyaserese ekiyumba ky'embizi newewuunya nti ne gavumenti twatuukawo ddi nti abantu beekobaana essente ez'omuwi w'omusolo nezigula ekintu gwe n'ozisindika mu bibi ebiri private kubanga constituency is a private affair. As a Speaker of Parliament yandibadde ng'amanyi nti bwe kiba kyakugaba mu constituency kufikisinga health center 3 health center 4 health center 2 n'ebirala bye bagamba olwaleero bye baakola kyandibadde it is a unanimous decision of government kyandibadde kyayita mu mitendera gyonna egya procurement nga waliwo amabaluwa agawerekereza okusaba ne toyinza keeragamba nti kakati ffe tuli nze bakyala kimpadde alesi Anita Among alese oli olugero olugamba mukyerondera taba mwibi waliwo ensonga bbiri so they would have gone to court naye olw'okuba tebaagala nga bwe ngambye nti indictment of all of these people mu bungi secondly tewali na political will ekikulaga nti waliwo political influence okuteeka bino ebintu under the carpet nti ne baminisita be baavunaana okubba amabaati baddayo dda ne batula muki mu ofisi zaabwe bw'otunuulira ripooti ya parliament ya faulting era prime minister ripooti yaki ya parliament kati olwaleero bwe tuba tukontana bw'otunuulira ebbaluwa ya prime minister n'ebbaluwa ya General Yoweri Kaguta Museveni nazo zikontana nti even by power of prerogative of decree by the president his letter was indicting enough ebbaluwa eya president yali indicting enough. Secondly, the authority of the DPP to take over these matters was in public interest kubanga tebyava mu whistleblower wa walala byava mu public so tosobola ku making a decision nga abusing a public interest and public policy kubanga bino byonna sente ezogerwako zabbibwa ku bantu ate abantu bano because if the speaker had assigned those iron sheets to, for example, to Kasese as a result of her office nti ndabye bampadde amabaati 5 negagenze Kasese twandibadde tugamba nti it is in the docket of the speaker nene speaker ebintu byalina okugaba as a speaker biri budgeted for close to over obuwumbi bumeka bubiri kati ate najja nakwata ku byekalamoja na feigninga ignorance nti teyamanya katono nnyo
DPP bw'aba yakoze okusalawo kuno nga kizibu nnyo omuntu omala okugenda ku musango gwe gumu agoloope okujjako ng'afunye ebbaluwa okuva ewa DPP tekigenda kuleetawo obuzibu mu lutalo olw'okulwanyisa corruption kubanga ye bw'apikinga interest n'asalawo nga bw'asazeewo ne kikubeera kizibu okuddamu okuloopa omuntu ku musango gwe gumu obuzibu bwa corruption awo buyinza okubeera nga tugenda kubufuna. That is why kyetubadde tugamba ensi nti bino ebintu tebigenda kubeera solved by offices and individuals. These must be institutions, and we must have an institutional blueprint framework that can guide the country to a trajectory of having things done institutionally, not individual persons or individual offices. Kubanga ebbaluwa eragira DPP okuinvestigating ensonga zino after public outcry and public interest okubanga yali erinye ya emanatinga kuva mu State House anti-corruption unit. IGG nakugamba investigatinga, police nekugamba investigatinga. Ezo sente z'omusolo ate zisasanyiziddwa mu ebyo nazo mpitirivu okujja okutuwa lipooti nti 17 betwalaba abazaayo amabaati tebalina muki musango awo ensimbi zagenda. Ekyokubiri totunyonyodde the statements of facts z'ofunye era kwosinze ogamba nti bano amabaati tebakola ki because this case is not your case. Kambuuza akantu akalala tewagenda kubeera president eteekeddwawo nti omusango omulala ogwandibadde omutuufu era okugenda maaso n'okunenyezebwa omuntu bayinza okwesigama ku nsalawo ya DPP ne bagaa nti okusinza DPP bw'asalawo ku Nabbanja ne sipiika n'abalala tekigwanidde ne Mufumbiro kugenda maaso muvunaana mu ngeri y'emu. Ate oba kikola ku kooti eri wala discretion ya ensala ate eri musigaddamuzi ye tagirina ye nkubuulidde nti alina obuvunaanyizibwa mu kusalawo. Katonyo kitegeeza nti Mufumbiro okuwaaba kitegeeza nti Mufumbiro osobola okuvunaanibwa omusango gwe gumu bwe guti wadde sipiika yagukola ye ne bamusonyi ne bamuvaako nomala n'agukola ne bamuvaako ate Nandutu aliwa kati gwe Mufumbiro bakutwala awo si kulondamu Nandutu aliwa tebasosoddeemu awo Lugoloobi aliwa ye yembwa ku jirikiti Lugoloobi aliwa twakoze nnyo Nandutu aliwa bano twabasibye Gidudu aliwa era bajja kubasiba ate nkuwadde example nkuwongere nkukobye Bukenya Gilbert bali baseka omusango gwasibya Gilbert bali baseka Bukenya nti yakkiriza ng'akubiriza olukiiko president Kolo teyalimu mu lukiiko. Yes. Gilbert yakubiriza olukiiko nga vice president sente neziyisibwa neziweebwa minister wa foreign affairs Sam Kahamba Kutesa nazikozesa neziweebwa Lukutana ne bazikozesa ne Sudiru ne bagenda Munyonyo ne bakola haba eyali tesaanidde era nga tefaanana ne bakomawo ne bagaa nti Bukenya go wakubiriza olukiiko ne bateeka Bukenya munda ate kooti ze zimu ne zigamba nti okukwata kiba kikyamu bano abakozesa obubi ensimbi nasaasira bo ne bagaa nti baagiraawo mu lutalo olwa corruption. Mike Mukula bamugoba ku bwa minister Alice Kaboyo Jim Muhwezi ba minister kati ne babagoba bameka basatu ku musango gwe gutya gwe gumu kyokanga sente ze bali bavunaana Mike Mukula akugamba yali junior woli Janet Kataha Museveni yali azimanyika mayitire first lady w'eggwanga ekyo kikutwaza ate nkubuulira anti kati nze gwe kyekyampisizza kusesetula nsonga ate bwe zijja nzisigazi mbuuza ekibuuzo so it is not in isolation ate wano nze mu byamateeka kyenkyasinza okulaba ekinene nze omusango gwe ninako likodi mu bulamu bwange gwe musango gwa Kanyamunyu. Kanyamunyu yatta omuntu yakuba omuntu amasasi lugogaawo n'afa n'asuula emundu gye yalina teyali mu mateeka n'agisula n'agikweka ogwo nagwo omusango okukweka ekintu nga gwobadde nakyo yagirina nga teri mu mateeka n'avuga omuntu kifo ky'okumutwala emulago okumpi n'amwetolooza paka ku Novik asobole okuba ng'afiira mu senta n'atadikira yalinga nti yali amukubye Katonda n'akola n'ayamba ensi nti olulimi Kanyamunyu nga tamanyi olina bwe yalaba erinnya ly'oli nga boogera olulimi lwe lumu n'amugamba oyo yanzise nga waliwo obujulizi bwe bayita obwa dying declaration. Kanyamunyu n'atawaanya kooti enfunda zonna
ng'agamba nti tattanga kaani akena. Okay, ne bakeera ku makya ne bagamba nti kati kooti ya Uganda tekyagendera ku mateeka, tugende mu yaffe. General Yoweri Kaguta Museveni n'asituka n'ekisawo ky'essente ne bagenda ewaaba akena ne bateekayo essente ne batuuza Amataput Court, gundi Kanyamunyu ne bamugyayo eruzira n'agenda n'afukamira n'akkiriza nti kituufu ye yatemula omwana mu cold blood, n'akoma wano bamugyeko emisango ne bamusiba emyaka 5. Kyokka nga waliwo abali mu court martial